Abakwatiddwa kuliko Bob Lubega agamba nti asumba kkanisa ya Throne of God esangibwa e Bundibujjo, Stephen Mayende ng'ono crime preventer, ssaako n'omusumba omulala okuva e Busia poliisi gwe tayatuukirizza mannya. Kigambibwa nti Bob Lubega yakwatiddwa ng'agezaako okuwaayo ekyoja mimiro poliisi esobole okuta abawala ababadde bakukusibwa abakwatiddwa. Kyokka ye Lubega agamba nti aliko omuntu mu ggwanga lya Kenya ayitibwa Sharon eyabadde asuubizza okukola ku ntambula y'abawala bano okubatwala mu ggwanga erya Jordan. Nangamba kakati mukama wange ali mu kutwala abawala wa Jordan. Even I have the message on this phone on WhatsApp. Akulira poliisi e Busia Nelson Nahabwe akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano. So twafunye intelligence information eyo, then our security personnel were in the field, and that's how we ingeri twamukutemu ng'abadde ayagala kuba crossing through Kenya abatwale Jordan. Abawala bano nga bava Fort Portal bagamba nti pasita yabadde abaggyeko ensimbi okubatwala ku kyeyo mawanga g'Abawarabu. Pasita yatugyeko ssente zaffe emitwalo 3 tumulonde passport kati ne tuva e Kampala ne tujja e Busia, nga bwe tuva e Busia tugenda Kenya, kati bwe tuva Kenya tukonekitinga tugenda mu nsi endala. Oluvannyuma lw'obujulizi buno poliisi eyongedde okukunya pasita Lubega annyonnyole ekyamuggyisizzaako abawala bano paasipoota. Ensalo ya Uganda ne Kenya kati lifuuse limu ku makubo amangu omukusibwa abantu naddala abawala abatwalibwa mu mawanga g'Abawarabu. Kigambibwa nti olukwe luno luzingiramu n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Kenya. Bali kumita kusitula.